Okyalaba pulogulaamu y'ebyobulambuzi Uganda ekkula. All of that disagree. One group said we are not going, one group said we are going. Then they divided into two. One group remains there, the group of all the people. So when they try to advise the youth to remain there, they rejected and said we are going. So they disappointed the old people, and the old people say now we can move, but will become graves. Will become graves. Will perish from there. So that's why that name come to existence. It also means a grave, a dead body. Eyo nno mukwano gwange entandikwa y'abannaffe oba y'ekigambo kino Iteso. You better remain. So that name called Karamojong means old tired man. So from there, the youth started moving slowly until they ever reached this way. When they reached this way, they found that the place is a lot of water, fertile. Abavubuka bwe baatuuka wano baasanga ensi egudde akaleka ate nga erina buli kimu kye baali beetaaga, naye nno nga waliwo ne bannaffe bali abatwa. But unfortunate, the problem of language barrier. Naye nno olw'obuzibu obw'olulimi olumagana okwatagana obulungi enjogerezeganya, olwo nno abajja abamanyiddwa kati nno nga Abateeso ne bagobawo bannaabwe bali era bwe batyo ne beddiza ekifo kino. Era n'okutuuka kati ekitundu kino kyonna kiyitibwa Teeso. And take the site as a traditional site, visual site, like rain making. Abateeso bano baalina ne baakoppa okuviira ddala ku bali bannaffe abatwa nga muno mwe muli okukola enkuba n'okusaba mu kifo kino nga beewonya ebizibu ebitali bimu. This is site 1. So now we still have more sites. We have site 2, we have site 3. From here? Yes, from here we take us 50 meters to reach to site 2. And what are we expecting there? We expected to see a lot of paintings around. The people of long ago, they did not know how to worship. If there is no rain, they go to the swamps. They started worshiping idols from this rock painting. And then they killed the animals, and then they sang the first song which your POS just told you. They sang like this. Because there is one bird. This bird now they are using now when people build their houses. This bird is used now to stay in their houses. They sang this. Ikes konyelinga oh remiri polon abuedo arana oh remiri polon ikos konyelinga oh remiri polon. Then even to the swamps they went there. When they went there, they built small huts. Women and men. Kino kyekifo ekisookera ddala oba kyosookerako nga onojja okulambula mu kifo kino. Mulambuzi bwe tuli mu kulambula olunaku lwaleero bwe tulabise nga gye batwise oba gye bagamba nti no site 1 ewedde tugenda mu site 2. Ebimu ku ebyo omukulu byategezaako ebyo mu site 1 be bannaffe ab'ebiseera ebyo abatwa abasooka okubeera mu kifo kino babeeranga obulungi nnyo nga beeyagala, naye olw'embeera y'ekitundu bafunanga okusomozebwa kw'amaanyi nnyo, ensolo nga zibayisa bubi nnyo, era bw'otuuka no bakulaga nabo bennyini baalekawo okulaga abaana baabwe nti nno singa obaako olaze gonye kuyisa bubi, ate n'embeera yaabwe bo ng'abantu abampi ewante wawanvu nga banaafuna okwagala ekyokulya bakozesanga amadaala, byonna bisangibwamu mpozi n'ebiwanuuzibwamu ebirala nga bwe mbiwulidde nti ddala enkuba ng'ebuze bajja ne basaba wano ne bafumba emmere ne bamala ate ne bagitwala mu lusaalo ate ne bateeka n'ebirala bingi binnyo, oluvannyuma ate enkuba olunaku luddako n'etonnya. Tukyalina omukulu Opiyo nga atulambuza ebimu ku ebyo ebyafaayo oba ebirungi ebisangibwa mu kitundu kino. Twegatteko tulambule ffenna omuweerezaawo Amani Kalazi.
Mr. Pio, what are we expecting the second cave? Yeah, we still have some paintings, many different types of paintings. Like we found a boat there called canoe. Yeah, and we have a calendar. Used to count their time. Omukulu Opio ategeeza nti kati mukutambula kwaffe kwe tuliko nga tugenda mu mpuku ey'okubiri bannaffe abo bategeezaako abasooka mu kitundu kino atugamba ku bimu ku ebyo tugenda okusangayo bisiige oba ensonga lwaki baziyita rock painting. Bimu ku bisiige bye tugenda okusangayo okugeza ebifaananyi ng'eby'abantu n'ebirala bye tugenda okusangayo muno. Mu kutambula kwaffe kuno ogenda mpola mpola nga otambula olinnya ku mayinja amasongovu nga bulijjo bwe ntera okukugamba bw'oba olinnya mu bifo nga bino amaviivi n'ekifuba bye bitera okweyimirira bw'oba oyambuka nga oggyeko okulaba obulabi olusozi luno n'ebimu ku ebyo ebyawandiikibwako oba ebyasiigibwako wano wotandikira ate okwewuunya olw'ensonga nti nno eno gye tutuuse waggulu olebera ddala emiti egiriyo egiri ku njazi kuno n'emiti emitonotono emirala gyonna naye nno bagamba nti nno bo ng'okukuuma ekifo kino nga kiyonjo batera okugitema olw'okuba nti enkuba bw'etonnya amazzi gano agakulukuta galina kye goonoona olusozi luno oba ejjinja lino ate era bw'otuuka wano ojja n'olaba ekikwewuunyisa ennyo nti lwe lwazi luno oba ejjinja lino eriyasizaamu ddala wakati butereevu paka okuva eri wansi terina kweryesigamye terina ekintu kirala kyonna bambi nojja weesanga nga limaze okweyasaamu olabira ddala ng'ate ebintu bya kiragala bingi naye ng'ate biri ku lwazi. Bannaffe abalunzi b'ente abasinga ndowooza guno obuti buno butekubanga obumanyi bulungi olw'ensonga nti nno nabwo busangibwako mu bitundu ebirala byonna ebitali eno etteeso wokka. Kiragala mulungi nnyo naye ng'ate bw'otunula wansi olabira ddala amayinja nga gegaliwo naye bibeerawo bitya. Lambulangako ensi yo omanyi nti ddala ebirungi gyebiri nga bulijjo bwe tugamba. Mpozi mu kulambula ekifo kino njala okutegeezaako nti okuva gye twatandikidde eri wansi ewasookedde ddala tuzze nga tweyongera waggulu era nga tuli mu fuuti eziwerako zisinza kugamba kati naye nga otwala obudde bwo n'olaba buli kimu ekisangibwa wano. Era kati ate wano wentuuse njagala tukwatagane bulungi nnyo. Olusozi kuno nakwo kuliko ekiyitibwa enkonge. Enkonge nno zino bw'oba okyegendereza emyaka n'ebisiibo ziri kuno kyemmanyi tuno ne bannaffe bwe bava gye bavudde ne bajja okulaba ekintu nga kino oba enkonge nga zino kireetera abamu okutandikiraawo okutetenkanya oba okuyiiya ne bagaa nti ekintu kino kirabika kya myaka bwe giti bw'oliba okigenderedde. Abasinga kwe bakolera ki kwe bapimira ne bagamba nti ekintu kino kya mwaka bwe guti oba mwaka bwe guti. Njagala okukujjukiza katono nnyo nti nno bwe ndali nkulambuza Lwenzori naye waaliyo amayinja agafaanana bwe gati naye kikwewuunyisa nti nno yo waaliyo omuzira nga budde bunyogovu nnyo ate nga n'ebiriyo bya kiragala nnyo oba ekibira ekiriyo kya kiragala naye ekyenjawulo ekiri wano nti wano mayinja weegali n'ebbugumu lingi nnyo era nga abamu abakulu mu kitundu kino batugamba nti nno ebbugumu erya wano liri degrees 27 okudda waggulu paka ku 35. Kale nno kikyenjawulo ekiriwo mu kulambula ensozi zaffe ze tulina wano e Uganda. Ono tuli mu Teso Nyero rock painting nga tulaba bannaffe bali abedda enkola gye bakolangamu ebintu byabwe. Era wano we tuli kakati y'ensonga lwaki nkugamba nti nno tweyongera waggulu. Kati wano we tuli tumaze okutuuka mu kifo kyaffe ekyokubiri nawo we tugenda okusanga ebisiige ebya buli kika ebiraga nti ddala abedda entambula yaabwe yabanga bweti.